Yes, for ADTV ujimbaniza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade jimpeleka like video bagita for ADTV uji mbatemedeka abali Saudi Arabia Bahrain abasinza mu gwange ya Oman mbagama nti muri bamanyo kubanga muji followinga bagita for ADTV uji jimpeleka like ato subscribing onyigene kade ensonga za Pastor Tom Mugerwa ko sana musajja mukuru Godoni bicyara nda Godoni ajukira sabira koko mu church ya Pastor Tom Mugerwa ero nagamba ntino Pastor Tom yakola ki yamukutekangamu ebintu ebyamastani okwagala okumuyonkamu omwoyo gwe musajja mukulu no Godoni nenga munnaye Godoni engeri gyayogeramu alaganga gwe bawendudde jukira okutandika ebintu bino babitandise Pastor Tom Mugerwa amaze kubanga akola ki alonkinga TV okujino kingo kola ki ogenda ku mayengo gibaita Eternal Life TV jukira Pastor Tom abaditaina TV ngero lusabira ku TV ezenjawulo ezaba pastor banne n'okubeera ku YouTube sometimes n'olusiku okubeera ku radio nga talina TV kati sasa yafunye TV lwebakoze ki lwebatandise okubanga bakola ki bavayo kubanga batandika obuvuyo buno bonna okubanga bakola ki bonona reputation ye kyeso kuyita kwegamba okumwonona okyo kuyita reputation bagala kola ki bagala kubanga bajona jukira Pastor Tom Mugerwa yavayo n'agamba nti Godoni yetakola ki tamufuddeko just yamukwasiza Katonda Godoni amunanga akyawanda muliro agamba nti ajja okulanga kola ki ng'agenda mu kkooti afune obwenkanya kubanga yagamba nti Pastor Tom asinza sitaani yenga ye Godoni yendowooza ye nenga bwetegeeza obulungi Godoni ono kiraga nti munnange information etambula yali omu kwabo abasabiranga mu kyaki yani eya Pastor Tom Mugerwa era nga yali mukwano gwa Pastor Tom Mugerwa bebamu kwabo abakulu abali abakyaki nenga te Pastor Tom just yakola ki yamusembeza busembeza ng'omuntu nga wona asembeza muno nokola ki n'omuteeka kakiiko nga bwa mukwano gwo tomumanyi nenga just mukwano gwo kubanga eri abantu ababeera mikwano gyabwe nga gibasingira abooluganda kisoboka gye bali abagiina nga gibasingira abooluganda kati Pastor Tom nga Godoni amwagala nnyo era nga amuyisanga muganda we nenga ate bamukwano just nga basinga balowooza nti bamuganda we nenga ate ki ng'ate just mukwano gwe Pastor Tom munnaye n'akola ki kwegamba ng'alaba gundi ono alinga ng'ayagala okukola ki agala okubanga amuggyako kyaki ajeddize namwejjako nga kwetingawo ka buvuyo ng'ayagala kuba kwakola ki ng'ayagala kubanga akugamba ye nga ye yeddiza kyaki agijje mu Pastor Tom Mugerwa kwekola ki kwe kumwekutulako n'amwesalako n'amwejjako namwejja kati yamwejjako mu bubi olw'ensonga ati n'ebintu byali akolakola ng'akuliyetinga nga byakusaanyawo kyaki ebintu ebyo ng'abikolakola ki kwegamba kubeera nga agisaanyawo Pastor Tom akole ki agisolewo yajeddize ng'ayagala kulaga Pastor Tom Mugerwa nti kyaki tajja kukola ki tajja kugisobola ejja kumulema okuddukanya yali ageza kubanga akola ki anafuya Pastor Tom kubanga kampeni gye yatambuzanga eyokola ki eyokubanga abulira abantu enjiri ng'ayagala kukola ki ayagala kulaga Pastor Tom nti tebigasa yakole ki yajeddize kyaki eyo ya Pastor Tom Mugerwa jeje mikwano Godoni awo n'obusingo bukola ki buva olw'ensonga nti Pastor Tom yamugwamu ng'ayagala kubanga akola ki ng'ayagala kubanga amuggyako kyokka kyaki gyamusanga akola ki asumba gyamusanga addukanya nga gyagala okukola ki gyagala kubanga amuggyako ye nga ye ajeddize ndowooza owulira kikanga yamusembezanga mukwano gwe awo wonna obusungu buvira ddala ku ggumba obusungu bwa Godoni awo bukola ki buva olw'ensonga nti munne yakola ki yamwejjako olw'ekwedifendinga kubanga yakizula nga muntu mukyamu munne yamusembeza abeere kakiiko n'atukesa nga ayagala kukola ki ayagala kuva kakiiko Pastor Tom Mugerwa amugye ku kifo ekyo ekyobwa pastor ye yeddize kyaki mu ngeri ey'enjawulo mu ngeri enkyamu mu ngeri ey'amenkwetu ng'ate munne yamusanga kyakyakoze ki kyaki nga yagitandiseewo ng'ayagala kukola ki kugyeddiza ye nga ye Godoni Pastor Tom n'agamba muntu wange nakusembera nakufula muntu wange nakuteeka kakiiko ate yali amuyisa na bulungi nnyo bw'ofuna information etambula yamuteeka kakiiko kwegamba ak'amaanyi ng'amuyisanga wa Luganda ng'era abasinga bonna bali kakiiko bamanyi na muganda we kumbe yali mukwano gwe era bakizuula luvannyuma ng'akoze ki ng'amaze kumweggyako
era abasinga bakyewonye nga bagamba ye Pastor Tom agobe muganda we kumbe nga si muganda we kati ye Gordon kwema kugenderera ebbayi nakolaki natandika okubanga agamba nti ate bankuba abanfulumya ne bankuba kumbe Pastor Tom yali amwejjako ng'amugamba fulume kyaki Gordon ng'agaaniddemu kwe kumugjamu ekifuba Pastor Tom ng'amuguddemu bipulani bye byakola ki bidate plans bye bakola ki byateekateeka okwagala okukola ki okwagala okweddiza kyaki ya munne information etambula ku social media Pastor Tom yabigwamu byonna bina kukola ki kwe kwejjako Gordon essaawa zino Gordon kwe kukola ki kwe kubanga buli gy'atambula afuna bannamawulire ne bamukolako ki interview n'akola ki n'ayogera ebisongovu eri Pastor Tom Mugerwa ndowooza muwulira gye byava eyo gye byava kwagala kukola kikwejjiza kyaki yamune gye yamusanga nayo nga yakoze ki eyagitandikawo mu kifo ky'okutandikawo ye nakola ki n'asumba ababe yagala ate akole ki yagala ate yeddize ekyaki yamune kati essaawa zino Pastor Tom Mugerwa yakoze TV gye bayita Eternal Life TV Gordon ali mu pulani zikola ki ezagala okubanga hagisaanyawo TV eno kuba yali asuubira nti bw'anaaba avudde mu kyaki eya Pastor Tom ejja kugwa ate yagenda kugamba yavaayo awera era yavaayo awera nga bagamba ajja kukola ki ajja babuzaako embiibya ajja bateekako akaliro bajja kawulira bajja kakana kyaki egudde kati yeewuunya ate bakoze batya TV ndowooza bimuluma ebino kubanga yakoze Eternal Life TV essaawa zino kubanga TV eno eriko mukutu gwa Free Air ne Go TV abalina Go TV bagiyina Eternal Life TV naye abalina Free Air bagiyina naye abalina StarTimes tebagirina ku StarTimes tendatuuka Pastor Tom ate katika kola ki kubanga communicating na StarTimes bakole ki bamuconnect ku platform yaabwe ku platform yaabwe oba ku decoder yaabwe akyeteekateeka naye nga balina Free Air kweri abalina Free Air kweri n'abalina Go TV kweri bagiyita Eternal Life TV ekyali mpya tanda kweza mwaka bagi premierinze ndowooza mu November ng'atandika mu November omumakati awo mu guno omwaka guno gwa 2023 bagikoze ki bagipremierinze obagipremierinze bati Gordon we yaviiriddeyo natandika okukola ki atandika okubanga ayogera ebisongovu kugamba nga asiiga Pastor Tom etomi ne baava ekiri ku social media kikambwe Gordon munange information etambula ebintu bwe bityo bwe byali kati yali asuubiza nti wanaaba amuvuddeko ng'agenze nti Pastor Tom kyaki ejja kugwa naye kati omuntu okubanga essaawa zino yakoze TV tekoleka TV tekoliko n'emisolo gy'osasula essente obuwanana kati yeebuuza ezo zonna ssente yazigyewa Pastor Tom okubanga atandikawo TV n'asasula emisolo n'asasula buli kimu okubanga essaawa zino eri connected ku Go TV oba olina okubanga wabaddeyo ssente eziwerera ddala obako Free Air just go communicatingako bu communicatings naye ate Go TV oba olina okuwaayo akasente akatonotono okubanga bakola ki okubanga baconnectingako oba olina okucommunicatinga nabo ne baconnectinga ku platform yaabwe kati essaawa zino information etambula eraga nti Pastor Tom ayagala kubanga communicating StarTimes bamuconnecting ku platform yaabwe ya StarTimes era ku StarTimes Eternal Life TV egenda kubeetukako essaawa yonna okuva n'akakati just bali mu kubanga besuutinga bagita Fad TV subscribe button igende kale munange byebyo Eternal Life TV yaleese obuzibu omusajja Gordon munange obuzungu bwe buva omanyanga obusungu bwe buva buvira ddala ku ggumba Pastor Tom yamwejjako ng'alaba omusajja alina kugamba ng'alina data plans z'ateekateeka kubanga obanga alina zi data minds alina ebirowoozo bibi byamulowooleza byagala kubanga akola ki byagala kubanga amutuusako n'okwagala okukola kino okwagala kubanga asaanyaawo kyaki ye okwefulanga kugamba nga kyaki egudde yaddemu akoze ki ajeddize agitambuze agimuggyeko munne Pastor Tom Fad TV gimunange byebyo nsonga za Pastor Tom akosale musajja mukulu Gordon amufuukidde akayinja mu ngalo naye yakoze kiyamukwasiza Katonda nsonga za kyaki nsonga za kubanga alaba Pastor Tom akola ki amuyitako byera asubiza okubanga bigenda tuukawo bikyaganya okubanga bituukawo Free Air kyano ogisanga ku kyano namba 36 oba 36 songa ate ku Go TV
ogisanga ku channel number 848 oba 848 ye channel ya Pastor Tom bagita Eternal Life TV. Munange yakoze ki ya premieringiddwa oba yakoze ki yatongozeddwa naye munnange ye Pastor Tom ali eyo yesitikira ate munnayi sigamba nti asobola okuddawo n'akola ki n'amwogerako mu njiri just onadde no bayi n'akola ki neyererejja yamukwasizza Katonda naye nga kiraga nti musajja mukulu Gordon alina abamu backing up, alina abakola ki abamuyambako okubanga akola ki alumba Pastor Tom Mugerwa. Ate nga kikakasibwa nti munnaye kirabika bapasita abamu ku bapasita mu ggwanga Uganda abalina competition kossa ne Pastor Tom bwe bakola ki be bamuli emabega. Bagita Fad TV subscribe button nyigene kale mwena mbebaza era mbagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mugifollowinga comment section bwe lyaba kabuntera mu comment section ate sigalenga on followinga nsonga za Gordon kossa ne Pastor Tom Mugerwa bakyetwala naye nga ye Gordon bamwabiza dda information ya envirako kubanga alumba Pastor Tom ensonga zakwagala kola ki zakwagala kubanga yefuula omukulu amujjeko munne kyaki yamusanga asumba ate nga ono yamusembeza busembeza nga mukwano gwe n'ayagala okumufuula muganda we ate n'amuteeka akakiiko ka kyaki abeera omu ku abo abakola ki abagiddukanya katyoli n'agala okukola ki n'agala okubanga ate kyaki agiddiza ye nga ye ayagala okwefuula nnyini kyaki ng'ate already yasanga ono yakola ki yagikwasaganya yagitambuza ageza kubanga alina reputation bagita reputation agala kubanga akola ki amusaanyawo amuswaza ekitiibwa kyalina kyonna akola ki kimusaanye kuno kubanga aleetera abantu okubanga bakola ki okubanga bamukyawa ayagala kubanga aleetera abagoberezi be okubanga bamuddukako byebyo munange bitambula essaawa zino bagita Fad TV nesuubira nti anaasobola okubanga akola ki amwonoona ekyo ndaba kizibu ndabanga eyabazaakafu. Mubeere bulungi, mbagala nyu subscribe mweraba Fad TV.